Okuva omwezi oguwedde wabaddewo enteekateeka okuva mu bwa Rwenzururu nga Omusinga Charles Wesley Mumbere Ngoma ateekateeka okulambula ezimu ku pulojekiti gavumenti zeetaddemu essente mu Kasese. Wabula olunaku olw'eggulo kyabaweddeko bwe yateeseteese olugendo ne babategeeza nti bakyusizza mu nteekateeka z'Omusinga ez'okulambula ebintu bino ekyalese nga bangi beewuunya. Omusinga wa Rwenzururu yabadde ateekateeka okwebaza gavumenti n'okulambula omugga gwa Nyamwamba oguli mu kuzimbibwa, okulambula ku ddwaliro lya Rukochi Health Center 4, enteekateeka eza USMID wamu n'ebirala bingi, naye kyababuuseeko bwe bamukkiriza kwogerera mu maka ge mwokka olw'enteekateeka ezabadde zikyusiddwa. We invited the King Kasese as leaders of Kasese municipality so that he helps us to amplify our voice to accept and thank the government for what it has done for the people of Kasese municipality, especially on the road sector. We have the best roads now in Western Uganda. We are proud of that. We were the first in the whole of Western Uganda. We are proud of that after implementing the USMID project, which was a government program. So, Mayor, ngakusima kutsibu have development show mabekola no Kasese yetu mobya Talambudde mobya traffic lights nero na tulendeke nabirenga twarua nhalenga kudenyike kana sisi mwakola sirimwa ero ku standard na hatiye. Ng'ayogerako eri abantu be ku Rwenzururu Square, Omusinga yeebuuzizza ekimuganye okugenda okwebaza gavumenti ku ebyo byekoledde obwa Rwenzururu. Police banga basaba and the city ya modern day no kuhoro ibe mu buyonzo nashongo diswenda kutseba nasilanga sino mu buyonzo obuyonzo omulode mbere nabo range sikabya nyonzo nasi wama nyumba elimbawo dekatwa landambi. RDC w'ekitundu kino Joy Walusimbi ategeezezza bw'ati ku nsonga eno. I want to say that maybe there are politicians who want to use him to gain their interests. But for us as security and me in charge, the Radio District Commission and my team, we have never had it in our minds. But maybe politicians just want to maneuver their own ways. But the king should know that he was not blocked. There was a meeting. They sat in a meeting and they agreed on the route chart. Why didn't they complain to me? We have had many projects, especially government projects. Government projects. Kasese municipality, we are blessed because we have implemented USMID project, which has worked on our road infrastructure very well. In one financial year, we have utilized 53 billion, and we thank government and the President of Uganda for that. Wabula bo abantu b'Omusinga beewuunyiza obaddala emirembe gyamuweebwa okukola ebyo by'ayagala oba akyali mu buwambe. This is the reason many people are asking themselves if the king has really been released or he is still in prison, because we thought he would be free to visit every part of the district, every part of the kingdom. When he stopped from visiting areas that are so helpful to the Rwenzururu. Wadde nga bino byonna bibaddewo, Omusinga alina essuubi ery'okumukkiriza okulambula abantu be. Byatumusiime Gerard ku Rasot TV Omunnyo.